Yeah. Rotate your device. You can't turn your phone while live. Give it out, Trevor. Newton Butera, the house of wealth. Tusanyuse nnyo kubalaba. Newton Butera, the house of wealth. William Katongole Kiganda nsanyuse nnyo kulaba Sendaola Vincent. Tugenda kwogera ku FIA leero mu studio za How TV. Nzize ne muganda wange gwe bayita Mugalu Elijah Paul. Buuza ku bantu ko. Yes, Mugalu Elijah Paul. Banji bujjo mulaba mu sharing, inviting. Kati how bulijjo nengere kati ntukire ddala we tuli Woodhouse Poloti 58 level 2 omulabu agiyita Tanania Kamusini 58 Alfred okyo tukwaniriza buno Fred nakazi tukwaniriza gambye lero tugenda kwogera ku FIA kitwandiise okutya oba okubeera awo nga guwulira okutya kulemeseza ebintu ogenda mu maaso naye mbadde nsaago wenna aliko kati nga nze bwendiko ekigambo share kyoba otandika nakyo mbadde nsaba onyigira agambo share ng'onyiga ku Facebook group mwoli ng'onyiga agambo share kuwoloyo ku nyininyini saako n'okuyinvitinga mukwano gwo mu messenger ajja atwegatteko owulye eŋŋoma y'okutya lwaki bangi ekyabavugira mu matu nga ndi ne mukulu wange ono okusinza ku Woodhouse Gambie Port 58 level 2 otusinzira olunaku lw'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwokubiri okubanga tubaweereza. So nsanyuse nnyo okukimanya nti no muli bangi awo mukuŋŋaanye. Teweerabira House of Wealth twagamba nti mwe mwenna abali eyo amagezi mugalina naffe tukwatako matono ne tusharinga. So kimpa essanyu okulaga ensi nti sisobola kubeera nga nze nzekka eyeekubira eŋŋoma then nembiibiza ku mazina ago then nze DJ nze MC nze buli kimu kyova olaba nti abantu nga Bamugalu Elijah Paul abawuliriza message ya House of Wealth nga bakyali Abu Dhabi bafuna okwagala kw'okutambuza message nekibeera nga kati we twogerera ffenna we tuli tusobola okujja ne tusomesa abantu ku business ne tusomesa abantu ku bintu ebibalemesa. Leero twasazeewo twogere ku FIA era nga kasita tulaba nga ekibiina kijjudde anti neebeera nga Harvard class etwala abantu batono ab'obwongo bokka bukkakana nga ffe ekibiina tulaba kijjudde nga tutandika. Kansuubire nti olina gw'oyise Kivumbi William Agretima Sco webale kubaawo Brian ayise Nsereko Douglas Moses Blessed Wamala Canada egamba ki omukulu Moses Blessed Wamala webale ku byonna byokolera House of Wealth webale kusaasaanya message Canada yenna twamuwamba olw'okuba gwawona omwami gwenjagala onoonye bamuyita Philip naye ali Toronto Canada anyumirwa nnyo emmere ebinyeebwa ebisekuddwa House of Wealth n'abateesa Esther how are you my dear kansuubire nti olina gw'oyise saawa yonna mu ddakiika ntono tugenda batutandika tugenda kwogera ku kutya FIA. Dennis Tumwine watching live from Kuwait given Ellen aga nti wamulese
Ellen Abu Dhabi nakibaddeyo emyaka gyadde 3 nagenza okulaba nga kinyonyo ky'omuganda agamba kanve enkoto nga kyayo kyakiyidde kinadde enjo kya Abu Dhabi olwayidde nenjirekera abasajja abo kubanga ekyange kyayidde ninga ntandika ekirala kyova olaba nsobodde okufuna kisokulako nange ku Good House Uganda ena miliyoni 44 naye miliyoni 44 abantu babiri kati abali ku Good House nange nno omukisa okubanga given Ellen nsobola okulabirako wano ku Good House naye mbadde nga bwegambyeko nti share omanyi share bw'osharinga tusharinga emirundi 3 tusharinga ku timeline tusharinga ku Facebook group gy'olimu ne tusharinga tusindika link eri mu messenger eri abo bonna mikwano gyo lwaki osharinga nti notification waliwo ayinza okuba nga tanalikinga page nga tagifunye naye bw'onyiga share kitegeeza nti aba yegattako tolina bulwadde bw'olwala singa oyita omuntu ajja alabe podcast era teriyo ddwaliro nga nti lyo omuntu bamutaddeko ecupa olw'ensonga yise omuntu okulaba podcast gamba nange sigenaako mu maziika ne bagamba omugenzi olw'okumala okusharinga n'atuvaako mu nsi eno n'afa era ga amaziika tegagenda kukola ki tegali baayo so tusharinge ku fasta tusharinge kuba wano ndaba sofa abasharinze mbalaba wano tusharinge fasta abantu bakole ki bajjo tutandike tukyayina eddakiika ndowooza nga 3 okuva kati tugenda kuhandolinga fear za mirundi 3 twagala okuhandolinga fear ya old age okutya kw'obukadde omuntu okubeera ng'otidde obukadde kiyinza okuviiramu okwavuwala oba obutakozesa nsimbi waliyo fear of criticism kyekyandibaddenokuvumirirwa oba okwogererwa okutya okwogererwa oba okutya okuvumirirwa oba okutya okusongebwamu nga balina bye bakwogerako birina kye bireeta ne bikwavuwaza twagala n'okutunuulira fear eyokusatu poverty okutya obwavu ogenda kulaba okutya kw'obwavu ate kusindika kutya omuntu mu kwavuwala kwennyini kulinga olina ne certificate y'omubwavu naye nga kyavudde mu kutya obwavu kasita tulaba wano ffe ekibiina nga kijjudde nga tusukuma tuwawo shares tulinze abantu tubalabe nga basharinga mulina okuba nga bw'oba wakakoonako ng'osharinga nga tutandika omusomo wano sharinga tutambule kiraasi enyuma mulimu ku baana kiraasi enkalu nawo olaba ndabe nti nno n'okusumagira kuba kungi naye abaana bwe bawera okusumagira tuwaba tusharinge tutambule tusobole tuzuule nti bannange okutya okimanye nti nno waliwo ali ku kyeyo lwakutya nga yaganze nkoze emyaka 5 ku kyeyo naye nga taliyo olw'okuba nti ekyeyo ekinyumu bakifunyeemu wabula ali olw'okutya byonna house of referere bireesi ebikusemberezaawo wooli ne bwoba oli Kuwait ne bwoba oli Oman ne bwoba oli Dubai ne bwoba oli Durban ne bwoba oli wane waffe e Uganda Kabalole Lukwinjiri Kabale okutya kututambulira bufi nange kenyini ali wane emabega w'omuzindaalo nange nina okutya kubanga kitundu kya butonde era buli omu yatondebwa n'okola ki n'okuba ng'otya kiraasi egende egaziwa twagala egaziire eddala olw'ensonga emmere nteriika nnyingi nnyo tetusobola gimalawo mwene entamu ate obusiraamu bwagana okudiibuula singa eyitirira obungi ne tuyiwanjiwe kiba tekikola so goyita yinga kalinkawo messenger sharinga mu Facebook group yonna gy'oli mu message yaffe teboola ddiini teboola ggwanga teboola kibiina ky'abafuzi teboola myaka kasita olw'ensonga engoma evuga yakola ssente kuza ssente nazisigaza tugende mbwetwaze mbyenfuna ng'olina z'otulisa olina z'osize ate nga tolina mabanja so yitaba oyisaawo otambule naye nga nyongera okwebaza gwena nzerayike nga sikuwadde ka ssente omulimu omubiri gw'oyiwawo siyinza gupima n'eminzaani egupima simanyi oba bagiyizaako iwawo omubiri ogwo ng'oyita abantu yetawo omubiri ng'osharinga vidiyo tambule sofa okusharinga tekubadde bubi era kiraasi egaziya alright so tusobola okutandika olwaleero mukama tumwebaza olw'obulamu mukama tumwebaza olw'okutuwa omukisa nti ku magezi ge tulina amatono tusobola okwawuzaako ne tugabana naawe mukama tukwebaza nti otusobozesezza okuvaayo ne tugamba nti tujja kuweereza abantu twebaza mukama olw'abo bonna abatulaba twebaza mukama olw'abo bonna abaweereza meseji yaffe twebaza mukama olw'abo abajja ne batuwagira ku House of Wealth twebaza mukama olw'abantu bonna abaagala okwejja mu mbeera okwesitula mu mbeera ey'ebyenfuna abafiiriddwa mwenna tubasaasira abagudde mu bubenje tubasaasira soka tuyingire ekibiina
tusome nga tugenda kusoma ebitugaggawaza Mukama. Ebyo byonna tubisaba mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. All right. Fear ziri mukaaga. Kituufu nnyo. Gezaako okuba nga azimenyera. Tulina fear of old age. Tulina okutya okw'okukaddiwa. Ffenna tutya okukaddiwa. Fear of poverty. Tulina fear ya poverty oba okutya obwavu. Fear of ill health. Tulina fear eya ill health. Kwegamba tutya obulwadde, tutya okubeera nga tulina obukonzi ku mibiri, tutya ill health. Fear of death. Tutya okufa. Kyova olaba oli ng'owaye jangu twogereku eno gavumenti abasajja tebankuba, kiva mu fear ya kufa ne babeera nga batiira ddala okufa. So fear of death eyo nayo gyeri. Fear of criticism. Fear of criticism kwe kubeera nti toyagala kugambwako, otya okugambwako, otya okwogerebwako, otya okusongebwamu, otya okugambibwako. Kugamba buli kye baagala okwogera nga kikwata gwe nti wakikoze bubi, tuyina okutya okwo. Okutya fear of losing a loved one. Yes. Fear of losing a loved one. Fenna tukimanyi nti obulamu bwaffe butambulira mu love, mu kwagala. Kati abantu bangi babadde mu relationship, omusajja akukuba oba omukazi akutema, omukazi akusooza, naye nga buli lwowulira nti agenda kukulekawo ogwamu emirembe n'ogo why kansigale mu relationship kyange kino nga kibi. Abangi balina n'obujja, abangi balina jealousy ne envy, naye nga okutya okubeera mu subconscious emabega wano kubeera kwa kutya omwagalwawo okukulekawo. Fear of losing a loved one. So tujja kukola series 2. Alfred Okera akayiyewo agambye fear of old age, fear of poverty, ill health, death, criticism and losing a loved one. Fears zino omusajja yazoogerako baali bamuyita Napoleon Hill mu katabo ke aka Think and Grow Rich. Naye kati ffe nga House of Wealth twagala nti tetusoma busomi katabo ne tujja leka peji ewaje. Bwe tumala okubisoma tulina okujja ne tubitunulamu tulabe bitunyiga bitya nga ffe Abannayuganda, bitunyiga bitya nga ffe abasiisi ba capati, abaguzi b'amataka, abakola mu gavumenti, abakolera banks, abakolera ebitongole ebyenjawulo, bitunyiga tutya ate ne bitulemesa okugenda okugaggawala. Kyova olaba twayagadde leero tugenda kusekulako 3. Tugenda kwogera ku ki? Tugenda kwogera ku poverty, fear of poverty, fear of criticism, old age, ne fear of old age. Samba tugende mu maaso. Funako gy'olondako yonna. Ndowooza kantandike ne criticism. Fear of criticism. Mu nsi buli muntu yatondebwa waliwo kye bayita nti mu butonde ffenna twenkanankana. Lwaki? Buli muntu alina obuwongo buswakire muno obutuntundu 3. Buli muntu alina omusayi mumyufu, amaaso 2, tulina essaawa 24 n'ebintu ebirala ebitufaanaganya. Naye teriyo muntu ku nsi azalibwa nga ye tatya kuvumirirwa. Buli muntu atya okukola ki? Okuvumirirwa. Naye okuvumirirwa kuva mu bikolwa. Bw'oba tolina kyokoze teri asobola kwogera. Wabula buli w'okola ebiva mu kukola mulimu okuvumirirwa olw'ekyo kyokoze. Kati ebiseera ebisinga tutya okuvumirirwa olw'ensonga otunuulira nogaa nti nno banandaba batya nti abadde avuga emmotoka ate kati ninye takisi. Banandaba batya nti ate abadde asule munyonyo yikati ate nonya kasinga oluumu. Kitegeera? So ebyo byonookola ng'ovudde mu kiri kibadde bakusuubiramu, wajja kuvaawo okuvumirira ate kotayagala kukola ki? Otuukako. Kakali ke baga banandaba batya nti nze abadde ku kyeyo e London ate nkomyewo okusiika capati ebwayise. Banandaba batya abadde akola mu banka ng'ambala millions ate kati ndi mu kusuubula nanasi nzitwala nakasero. Banandaba batya nze omusajja abadde akeera nga nsiba amataayi kaakano ndi mukaayanira wa Kiseka abasajja abeetisse ensawo yange ey'obumonde. Banandaba batya nga nze neesika. Banandaba batya omusajja mbadde ku kyeyo nga nyingiza $2.5 million
nzire Uganda ndandike business nga tesobola nakunganya kakadde leka kansigale ku kyeyo nga nfune 2.5 nga nfune 7 olwo otyokola ki nebulu otyo bananda abatya nokola okusinzira ku bananda abatya oba weggalirayo nabiki byolitandika mu nsi so ofuba okulaba nti bwoba jukira gavumenti ekyetawo okutya okwogererwa byogenda okukola byebisalawo bagenda kwogera batya bananda abatenze mbadde omukazi yekuba makeup wange nekola akaviiri akatuufu ng'ate nfulumye siinako makeup ku face olwo wadde space bali bafune bafuuke bapangisa mu mutwe gwo olwebyo bagenda okwogera okitegeera mu byogedde awo waliwo ekintu ekinsanyusiza nnyo waliwo ebintu bibiri Paul oba ali obigenderedde men don't go down in sex women don't go down in lifestyle kanka kutegeeze abasajja tetussa mutindo gwa kwegatta kituufu abakyala tebassa mutindo gw'enneeyisa yaabwe obulamu bwe babaddemu kanku ekyokulabirako nti omusajja yenna buli bwabeera ng'alina omukyala gwegatta naye tugambe nga ye mukyala wo wawaka nga waliwo level kwe bali tugambe ng'eri ku 50% sex life yaabwe y'okwegatta ng'eri ku 50%. Omusajja oyo n'agezaayo endako n'agenda ebbali eyo ne bamuwa sex n'ava ku 50 gy'abadde asanga ewaka n'agenda ku 65. Balina okumukwata eva nga addayo eri okuyenda kubanga abasajja tebaagala kusuula mutindo ogw'okwegatta. So ekyo ate baabakyala si kye babeera ku baabakyala babeera ku lifestyle. Kankulage bwe kikola nti omukyala bw'ageza n'abeera nga ayina omwami avuga tugambe motoka ya kabi akolera bweru kwegamba wa masappe ng'omwami oyo abadde alina ebintu byamuwa tugamba amuwa ssente z'enviiri amuwa biki bwe baawukana omukyala tassa wansi lifestyle eyo era bw'ojja naawe n'omukwana aba akusuubira oyongeze kweri kati abakyala banandaba batya bano kabakuba nnyo okitegeera nti oyinza omugamba waaye lwaki totunda emmotoka eyo etuwe capital tutandikewo kuba omwami yakuleseewo kati tutunde emmotoka eyo tujjemu capital witandikewo olabirira ebintu byonaga bananda batya ng'andi mu luzira bwe ayisoomu okitegeera ndi nyamba era okukakkana ng'asigadde n'emmotoka ye nga esika ku kkubo kuba talina mafuta ebeera nga emubonyaabonya mbadde njagala kanyiga obonyezi naye yongera osekule. So kati okutya okuvumirirwa kuli nnyo mu bantu naye kutunuulidde nnyo mu bitugenda okukola kati mutunuulya nnyo bwe naakikola kino kyekiddako bwe naakola kino bwe ndizayininga neva mu kkola ya radio station bananda abatadde pulizeta nga nze nsalawo obuyimba obukubibwa ngende mbeere mu bintu nga sikyabeera mubaga wa muzindaalo sikyagamba naye katugendeko mu bulango babakama baffe. So buli otunuulya bananda abatya enziri zonna ezigenda okugulyawo otuuke ku binene mu bulamu oba oziggala ate munaye mu kuzigajjukira obulamu olina obwetambuliranga gwe omuntu teri agenda zikugulira gwe boogamba nti leka nali e Uganda nga sifuna kakadde bizinensi bullet zikola e Uganda bananda abatya nga nzizeyo mbadde nkafuna kamu kitundu nemerera okuyingiza 7 omwezi kambeereyo olwo Sseruganda ogenda. So wandirwanye okulaba ng'ova mu kutya bananda abatya n'okwogerera lwaki nti abo bonna abategese okwogera oba bagenda okwogera bantu nga ggwe tekuli kali divine okitegeera olaba ne Yesu kennyini bamwogerera bwe yawumba akanyonyi mu ttosi ne kabuuka era bayogera nti nedda ssebo toli mwana wa Katonda okitegeera naye yasigala akola ebyamagero olw'ensonga yali ku bananda abatya. So bananda abatya bw'omuteeka mu mutwe ayongera okugaziya kye bayita okutya ate gy'oko omugazi w'okutya okutandika byonna gyogera kutandika bananda abatya nga ndese nanaaso okuva ebukunda ne zizuuka enakaseyo ne zidiba bananda abatya nga nzikudde osawuni y'abakazi neekola omwezi gumu ogwokubiri nenzigalawo bananda abatya nga nvudde mu nnyumba gyemba nesulamu emyezi gena nengenda mu lumu ze 2. Simbawo kakati awo
obadde okimanyi nti abantu basigala mu nnyumba landlord n'ababanja emyezi 6 nga just atidde buti kye banaayogera eri nti yavudde mwezi apartment otuuse ku level nga tokyazisobola naye n'osigala mu mbeera ey'okunyigirizibwa usually kibeera criticism. Paul bw'abadde ayogera ku bintu ebyenjawulo waliwo ebintu ebibadde bimpita mu mutwe waliwo kyenjagala osooka onootinge omuntu gwe boogerera gwe bacriticinga yayimbye bubi. Owulidde omwana bwe yayimbye naye teyagendedde ku biiti olabye bw'asambye naye tamanyi kusiba mupiira okigendera nti gwe bacriticinga abeera aliko kyakola ate usually acriticinga ffe tubeera eno kyokula Abaganda tulina olugero olugamba atamukutte yagamba. Abasajja be babeera bali mu kigo ng'omusajja bamukutte bamunywezeza balina engeri gye bamukwata ne bamunyiga okitegeera yabeera awulira omugongo bagumalawo naye gwe gwe batanyiga obeera eno wabweru wa yaaye kwatira ddala onyweze yaaye okitegeera atamukutte yagamba yaaye. So kyenjala okutegeeza nti buli lw'obeera nga oliko kyokola balina okubeera nga bakwetoolodde babeeko kye boogera. Ekyo toyinza kukijjawo kuba totuukiridde ate munaye totuukiridde si lwakubanga kyoyagala totuukiridde kubanga watondebwa mu kifaananyi kya Mukama. Kankuwa ekyokulabirako okimanyi nti nno Katonda yatonda Adamu ng'amanyi amazeeko. Katonda yakeera ku makya n'atonda Adamu ng'amanyi amazeeko. Katonda naye kyamuggwako bugwe agenda otunuulira Adamu nga si musanyufu. Katonda n'addamu n'akola research anoonya Adamu okumuperfectinga n'amuleetera ebintu byonna nga Adamu agaana bugaani paka lwe yamuleetera omukazi okitegeera. Adamu n'alyoka agamba at last olubirizi lwange lwe luno. Naye okiraba nti ne Katonda yennyini mu kutonda Adamu yali amanyi amazeeyo naye Adamu yali alina kyabulako yali abulako mukyala. Naawe njagala okimanyi teriyo kintu n'eki ky'oyinza kukola abantu ekisooka ne batayogera oba ne batakirabamu bubi. Kati fe olaba wano House of Wealth twogera ku byansimbi. Senga twalinda tuweze biliyoni 2 tulyoke tujje twogere wano ne bwe twandibadde ne biliyoni 2 ne twogerera wano era wandibaddeyo abagamba naye alabika yabba nzibe nga muto nnyo okubeera ne ssente ezo. Kyokka ate bwe nandize nga sirinaako yadde bandigambye lwaki ayogera nga talina. Okitegeera criticism abantu okujja ne bagamba nti okikoze bubi ekyo gwe ekyo tokisaanira gwe tuwandibadde mu ekyo usually kijja nga gwe ali mu kukikola oli mu kukikola abakwetoolodde nga tebali mu kukikola ne balyoka balaba obubi bw'okikoze. Kyova olaba engeri gye kiri nti tosobola kusanyusa bonna bakwetoolodde. 1 olina okukissa mu mutwe nti ne bw'onookola obulungi n'obubi ne bw'onookola obulungi oba n'okola obubi era bajja kwogera. Ne bw'onookola nga gw'osukkulumye era bajja kwogera. Okitegeera? So ne bwe kyandibadde nti njagala kunoonya example. Senga obadde ovuga motoka za mpaka ne bwe wandikulembedde wayinza ovaayo omuntu n'agamba naye bwe yatuuse walinga ku koona nabadde njagala emipiira egyo agisitule gina ebiri egyeno agisitule bwati nga tewagisitule naye nga gwosinze nga gwe nambeera okuyetingakaawo kanzire ku example y'omupiira ndi mu mupiira tulabye abazanyi bangi bazitane ba Figo ba Messi ba Ronaldo bazze baguzannye naye omusawo osanga nti Messi akubye golo 45 olina gyanagamba naye nga takozesezako ku right. Musajja bamutonda naddyo bamutonda na muzanyo mu mwaka gumu ne gugwa bwe guti kirwanise kalenda ya ng'atebye golo zizi naye oliyaga Messi takutebesa mutwe Messi tatebesa kugamba abantu baboogera banoonya gwe woolemereddwa kaobenga okoze ekintu ngoloza kyekirungi kobenga okoze ekintu nga ngoloza kyekibi abantu buli kaseera balinoonya buli kaseera wawoolemereddwa. Sseruganda nanganda gwanda abantu
teri app egenda kujja mu nsi ejjewo kutya kuvumirirwa abantu. Teriyo kyogenda kukola kijje mu nsi gwe nga gwali eyandaba ng'ogamba tebagenda kwogera, balina okwogera ebbanga lyonna. Naye bw'okkiriza nti okwogera kwabwe kukulembera byogenda okukola, kuyimiriza byogenda okukola, tolina kyogenda kukola. Abantu bagenda kati nze bwe nadde nva Abu Dhabi, obukosa abadde boogera badde bangi, olikyali muto, abasajja bakulu bakusinga lyono by'emyaka 45 bakyakola, olagawa. Abadde baŋŋamba osobola okugenda, naye nga 95% badde baŋŋamba olagawa. Lwaki ogenda? Tova wano olw'ensonga nti swate erina okubeeramu abantu bati aboogera ne bakola ki. Kamba olina ekyokubabeerako ekirala, singa embwa eyita wano nga tutudde abantu batudde era ogenda okulaba tetuyinza butagyogerako, embwa ereka terya bulungi, embwa ereka tezaala, embwa erabika nsajja, kugamba okwogera kiri ku bantu ne ku bintu. So Sseruganda tuweze fear of criticism olunaku olwaleero nga twogala tugambye nti bw'oba oyagala ebintu byonna byogenda okukola, ffe tutunidde meyinire kukola sente kuza sente azisigaze, wetulyetinga n'ebyo ebintu byonna kukola sente zikuzo zisigaze, ofuna obwetwaze mbyefuna ng'olina zoteresa olina zosize ate nga tolina babanja, tosobola kutuuka ku ezo zegezaho okunyonyola ezo bokisi zonna n'ozimalayo bw'oba otyo okuvumirira. Ekyo kyo bakulimba. Bananyini sente mu nsi kati kanko ekyokulabirako, omusajja asinga sente ng'akola bizinensi mu Asia gy'akama bamuyite Mayuni, yakubuulira nti bamwogerera ng'atandika eyo Alibaba. Mukazi we kennyini wawaka yasooka omugamba tosobola gikola, tosobola kukola biliyoni mu Alibaba okutunda ebintu online. Gy'akama n'amugamba nnyabo olimba nja kikola. Kugamba okuvumirira kwatandikira nawe wennyini wa mukazi we yawasa, okitegeera. Naye bw'otwogera kati netiwaffe endoza biliyoni nga 42 za dola, teri amusinga sente ng'akola bizinesi ku lukalu lwa Asia. Naye yajjawo biri okuvumirira nti tosobola kukola sente ng'ozigye mu kutunda bintu online. Gyatuuse mulabayo. So naawe oli eyo ku kireyo, oli eyo mu banka, oli eyo ku radio station, oli mu music oyimba, osobola okuzimba ekintu n'okwata olwa boogera nekikola ki nekituuka ku peak ng'ate bakyaliwera boogera, kuba teri mulembe gwenda kujja ng'okwogera tokola ki tekuliwo. In fact kye kinzijukiza nabagamba wano nti Zabbuli eya 23 eyo egamba nti Mukama ye musumba wange. Wali ku lunyiriri olwokutaano egamba nti anteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Nagamba abantu nti nze buli lw'embeera ndya ne sitalaba balabe nga mmanye emmere Mukama si yategese. Nze njagala okuba nga ndiko kyendya nga waliwo abalabe nendyoka manya ke kana akamere Mukama kategese. Okutya okwogererwa kiremeseza abantu bangi nnyo okufuuka abagagga bali bannaggwano, kubanga bizinensi bagikoze nga oba okugaggawala bakukoze nga kutandika na kitono, kyokka ekitono ekyo kiswaza, okitegeera. Okutandika bizinensi ne bakubuuza owaayo okola ki, ndi musuubuzi wa kawunga naye ng'olinamu obusawo bw'obuwunga 2 mu dduuka, si kyekintu omuntu kye yandiyagadde, okitegeera. Kuba ekyo omanyiko kitera okuva kiva mu mindset okuzimba mu bwongo nti tulina ba perfect, okitegeera, eri abalala. So ffe tukizimba mu bwongo nti oli bwajja n'atutunuulira, bwe tuba tusuubula obuwunga tulina okuba n'ensawo 10, kyokka ng'ate bw'ona osawubula ensawo 10 wali asuubula 2,000 ajja okugamba negwe lwaki osuubula obusawo 10. Ne bw'ona osuubula ensawo 2,000 wali asuubula ensawo z'obuwunga 1,000 ajja okugamba obuwunga bwonga butono. So kyetwagala oyige nti criticism is a constant, it's by default. Kati tulaba nti nsibye wano epeesa lino, waliwo abagamba lwaki asibye epeesa nga tekuli ttaayi kati bwendisumulula waliwo abajja ogamba naye nga bulijjo akola podcast ng'asibye epeesa, leero kiki? Okitegeera kyegamba, toyinza bajjawo. Era nakugereza mu kasitory akaali ak'omwami nakayogera mu luzungu nga podcast zino zitandika, nagamba do not drop your donkey. Omusajja yakeera ku makya ng'ayina omukyala we n'omwana, omusajja, omukyala, omwana n'endogoyi. Baba batambula bati bagenda ku lugendo ng'endogoyi tekuliko muntu agiriko. Ne babasanga ne bagamba, neggwe omusajja gw'oli fala, omusajja oli fala,
nobeera nga olina endogoyi naye nga mutambuza bigere, n'akwata mukyala we n'akwata n'omwana n'abasaako baba batambula ne basanga omulala agamba naye gwe musajja gw'oli fala, gwe mukulu w'amaka, naye omukyala n'abaana be bali ku ndogoyi, gwe toli ku ndogoyi. N'abajjako n'agirinyako n'agenda mu maaso, ne bamusanga ne bamugamba naye gwe musajja gwe oli fala. Omukyala n'omwana babonaabona, gwe ssebo otudde ku ndogoyi. Okitegeera kye nkugamba nti buli kye yakolanga waabeeranga yaboogera, waabeeranga yabalemesa. So kati tukimanye okwogera oba okutusongamu olunwe, it's a constant. Ate bangi nnyo muli ku mirimu. Nze nali nkozeeko mirimu nga osobola okubeera ku mulimu nga boss tasiima, ne bw'okola otya, ne bw'omuweereza ripooti mu budde, ne bw'ogikola nga oba enyirira etya nga tayinza gisiima. Ekyo kiva eri mundaye, asobola okuba nga yakula naye bamucunya, kati n'atandika okukifulumya mu ggwe. Okitegeera kubanga njagala okimanye mu luzungu bagamba energy is neither created nor destroyed. Nti amaanyi toyinza kugatondawo ate toyinza gwonoona. Oli wajja n'akuvuma ekivumo, eyo energy gyakuvumiddemu bwe kikuyingira naawe kikuyingira, tekifa. Laba naye bw'ojja n'okifulumiza. Kati baboosi bammwe basobola okufulumya ebivumo n'olowooza nti toli wakabi, n'olowooza nti toligenda mu maaso, n'olowooza nti tolibaako kyotandika, okakkananga naawe weevuddemu. Obuzibu bwe buva nti olemesebwa ddala okukola. So njagala mukimanye nti criticism is a constant, terivaawo. Ate tolinaayo omuntu n'ogu gw'ogenda kukolera kirungi. Mwe mwenna muli eyo abamu mulina bweru, muweereza famire zammwe ssente, n'obaweereza ssente mwaka mulamba, naye ne wabeera nga terina akuwa ka message nti oba weebale nnyo, nga buli lwebakuweereza ka message. Mubalina abantu abo nga buli lwakuweereza message alina kye yeetaaga, buli lwakuweereza message alina kye yeetaaga. Gwe olina kukimanya nti eyo ye constant, yeyo criticism y'abantu. Bajja kubeera nga bagamba nti oyo alina se, bw'obeera olina miliyoni 5, olina omwaka 20,000 nga muganda wo asobola okugamba oyinza olaba muganda waffe oyo alina miliyoni 5, naye bwe namugambye mbuno njagala embaga yampaddeyo 30,000 ku mbaga yange. Obeera otya ne miliyoni 5 n'ompereza 20,000. So criticism is a constant. Ne bw'onookola otya toyinza gijjawo, ne Yesu yamulema okujjawo, ne Katonda yagitsaawo tejjavaawo. So let's go forward mu kutandika n'ebintu ebitono. Njagala osome Proverbs 29:25. Proverbs 29:25. Mu luzungu egamba, the fear of human opinion disables. Oyinza okukikkiriza. Proverbs 29:25 egamba, the fear of human opinion disables. Nti okutya abantu kye banakwogerera, endowooza yaabwe gye banakasuka gwe gy'oli, it disables. Tebaogedde ku polio, tebaogedde ku but bagambe it disables. Kitegeeza ejja ku disablinga business, ejja ku disablinga amaka, ejja kulemaza. Okimanyi nti abantu balemeseddwa n'okuwasa abantu be baagala olw'okuba bajja gamba nti naye gwe oli Luganda owasa oti Munyarwanda, oli omusajja gw'asomye, omusiraamu, omusajja gw'asomye oleeta oti ekikyalo ekitaasoma, omusajja gw'omuwanvu oleeta oti ekikyalo ekimpi, gw'omuwala asomye oleeta oti ogusa. Okitegedde ekyo? In fact verse eyo alagikutte kimuddiremu obusomero kubanga bagamba nti it's Proverbs 29:25 egamba, the fear of human opinion disables, trusting in God protects you from that. Kati tukimanye nti abantu bo bajja kwogera, abantu bagenda tusongangamu olunwe, okitegeera, naye bw'okuba ggoolo ejja beeranga ggoolo. Ne bwe banaagamba lwaki tasaze basatu, lwaki tasoose, lwaki tagukubye nga yeewunzise, ebeera ggoolo. Ssente ye ssente. Saagala bagambe nti gwe lwaki ozinoonya oddugala, lwaki ozinoonya tomaze kusoma. Ssente ye ssente. Bwe njagala otandike n'akatono okanoonya, tugende mu maaso.
so omuntu ayinza okuga nti omuntu okutya okwogerebwa nyinza kirwanyisa nti ekisookera ddala gwe ng'omuntu olugendo lw'ensi ogenda dutambula bwomu okitegeera teri yagenda dukutambulira tebakulimba ne bwoba oyina mikwano gyo ku Facebook 5 ne bwoba oyina WhatsApp contacts 9 olugendo lw'obulamu gwogendo dwetambulira so bw'ona olinda bali boogere ate kati kankuwa ekyokulabirako bw'oba ogenda kuva eyo gy'osuubula ekyokulabirako ebyamasannyalaze nga byotunda aboogera bagenda kubawo yirwa kitagenze n'atandikawo restaurant bagenda kubaawo naye teweerabira kyonna kye bagamba okukola era gwogendo kyekolera kitegeera so bw'ona olinda bali boogere oba bw'ona olinda balekera basirike togenda kutandika aboogera bantu bwekiba nti bantu bajja kufa tebali imoto tu bantu nga ggwe aboogera nekira ate olwo twotaga ate aboogera nti buli oboogera gwokakasa okitegeera ngenda baako okulabirako Dominic Otuchet yali akulira ekibiina ekifuga omuzannyo gw'emisinde mu ggwanga mu 2012 bali bagenda mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London mu Olympics abantu babagamba nti Uganda tesobola kuwangula mudaali tetusobola kuwangula mudaali tekisobokera ddala nga ffe tukoze kye bannakenya badduka ba Ethiopia badduka tetubasobola Dominic Otuchet yakosa statement ya luzungu yagamba nti it looked humanly impossible but with God everything is possible yakwata Civic Kiprotich yasemba kutula ku nnyonyi ng'egenda London naye bwenjogerera kati abasooka aba Ethiopia abana Kenya n'amawanga amalala gonna ageta mu Olympics oyo mu mazanyo gwa marathon teri yatwala mulali gwa gold ng'ojoko Civic Kiprotich eyo yafuka fact naye ebigambo byayogerwa wano nga bagenda titebasobola kukola ki naye Otuchet yabagamba nze nakkiriza nti tusobola okugenda mu Olympics ne luno muki n'afuuka mu Uganda owokubiri okununa omutali gwa Olympics mu kibuga London 2012 naye okwogera kwaliwo Otuchet nakola ki n'atambula nakati ebyaliwo mu bijjukira abadde bagoberera so nzimadde kyenkusaba guyina atidde okutandika ekintu kyonna olw'okuba bagenda kwogera ab'eŋŋanda zo omanyi napoyirizi yatugamba nti abantu bangi balemereddwa mu nsi kubanga bawuliza mikwano gyabwe ab'eŋŋanda zaabwe ne banneyiba kitwandiise baliraano so gwoba otuddoga nti banenze sijja kuva wano ku kyeyo ngende ntandikewo chapati store bagenda kundaba batya abadde abeere mu Illinois abadde abeere Abu Dhabi tindunda chapati olwo oba osigaddeyo okitegeera so aboogera abantu bweba abantu bajja kufa naawe oli muntu olina omusayi nga ggwe gujanga okola ekikyo nga bw'okatamu information seeking n'okwebuuza bo bajaga nti bannanga omuntu gwe twagambanga ate bw'oba okola ekitambula nga basirika so okubasirisa olina kutandika na bumalirivu obadde okimanyi nti ensonga lwaki abamu kumwe mubeera mu bumooli its fear of criticism ekyo obadde sikimanyi abantu babeera mu WhatsApp group neeyisaawo omwaka mulamba nga talina kantu naaka kayogedde wadde okuteesa wadde okubuuza wadde okuwabula at the back mu bwongo obwo mulimu subconscious ekugamba nti gwe kasita onoogeza n'owandiika statement biri mu luzungu bajja gamba tolumanyi okitegeera so njagala okimanye nti n'okwejja mu fear kutambula ne practice so njagala weemanyiize mu WhatsApp group yejja okujja mu fear of criticism nti tandika na kuteekayo ka message akagamba good morning oddukewo olabe reactions bajja bakuddemu kati wabaayo ensonga jangu ogiteeseeko okitegeera abasajja abagezi ennyo kati nze self esteem yange eri mu bire nti nze ne bwenjogera oluzungu n'enkuba embogo nze nsooka okwesekerera ng'omuntu tannansekerera kitegeeza mba nkugjeeko amaanyi ag'okunsekerera okitegeera nze oluzungu teruyinza kunnumya mutwe kubanga masters namba eri mu luzungu okitegeera nawandiika ebigambo emitwalo 3 nga bya luzungu nenjifunamu first class so njagala kulaga nti naawe osobola omuntu eyamala oluzungu mu P7 n'omala oluzungu mu senior 4 nga toyina failure yene bwe wandibadde ne failure oluzungu it's just another language nemu abantu temukitegeera mwe mukikozesa kupima intelligence oluzungu it's just another language ate oluzungu lwangu nnyo bw'otunuulira ku languages endala olufinishi luzibu oluwalabu ate lwo luzibu nnyo
kati abazungu bwe balaba abawalabu nga boogera babeegomba naye kati mmwe temumanyi luwalabu naye ate n'osanga omuntu ng'abonaabona n'oluzungu n'omusekerera tuyite omuzungu ayogera oluganda olaba oba buli kimu tekiitusese ate kati omuzungu muja ibambi muzungu bambi yakaluyiga omuzungu teriyo era woomanyira nti oyingidde Bungereza kwogera luzungu lufu ng'obuuza directions naye ng'omuzungu agezaako okukutegeera kuba luno oluzungu lwona lusoma nze kineewunyisa kankubulire Elijah oluzungu bwe twogera e Uganda terukola bweru terukola Bungereza gye lusibuka terukola baba tebakuwulira nakibagamba dda wano efe tugamba taken Abangereza baga take buli awali make bake take kati luno bwe tuga take agambye atya Kalema Ronald agamba Arabic is very easy to anti kati tomanyi nti kati nange bwe lwakuba nkola sente ndaba nti okola sente kwangu ne wali atako atazitegeera awo okola sente but logically Arabic muzibu kankuwulize namusoma Arabic is a very logical language bawandiika from right awo okanga tunagenda nako okuva ku left okudda ku right ekyo kyokka Arabic kati kankulage eno ngenda kulagayo simbo oba oyinza okugiraba obulungi simbo ya Arabic eyo shinun naye kasiteegeza neyeegatta bwe yeegatta ku letters endala erina okusuulako akakira tebeeza shinun hau dali zali ezo zonna zigenda zisuula nga zikyusa dimension so criticism tugenda kukikomyawo tulabe oba tuyinza okuleetayo language endala okuleetayo fee endala naye nga njagala okimanye gwagoberera House of Wealth njagala okimanye njagala oddemu amaanyi saagala oggwemu maanyi njagala okimanye nti okwogera toyinza kusaanyaawo kati olina kukola bukozi nga totidde bakwogerera kituufu nnyo era kaso kitegera nti tusobola kusaanyaawo kuba kati olaba omuntu waba asirise tebamwogerako naye buli kyogenda okukola kyonna kakibe kirungi olaba n'alina biliyoni mumwogerera n'alina oluyimba olubi mumwogerera lubiito olulungi mulwogerera gyobadde okimanyi nti bw'onookola akakaddeko ne kawera ne babeera nga tebamanyi gye wakajja bajja watta muganda yatunda malaala oba watunda ettaka lyewammwe oba watta baganda bo oba olina okubanga oli mufere kituufu nnyo so plan yandibadde nti olina kukola bukozi naye abantu balina okutya fear of criticism yekeeping abantu mu bumooli n'obeera mu boardroom meeting ng'abantu tebalina kye boogera ne bakuga gwe ekintu ekyo okyogerako ki nze nzikiriziganya n'abalala bonna kye bagambye yongerako lwaki byogere byonna bye yagambye okitegeera obiiko ky'ocontributinga so njagala otandika okubuildinga self confidence yo ejja kubanga ekujja mu criticism era abantu bangi nnyo balemesebwa okujja ku House of Wealth oba okugenda ewalala obbawa amagezi kubanga batya criticism nti alowooza bw'anajja n'aŋŋamba nti okimanyi nti nno banfera ne muga bakufeera batya naawe ekiwali kwega n'abeera ng'ekyakitya kati n'asigala ng'abonaabona n'ekizibu ki so criticism temugitya in fact nze bwe mba sifunye criticism nze sibeerawo era nze njirinda nange njagala kuba kuyambako mu ddaala criticism njirinda olinanga nti naye ekyo kyoyogedde era kyova olaba peegi yange njagala ogikebera okuva lwe twatandika peegi House of Wealth abantu bonna bazze wano nga baagala okuvuma baagala oleeta okuyomba naye njagala okebere replies House of Wealth oli ne bwagamba mbu tulimba ffe tetuwakana olwo yagamba ng'osomesa wali osomesa oba ku livulegi koye this is nonsense Filipo Buwayini mujjukira ne wandigambye waseka na busesi nze binsesa binzisenseko okitegeera kuba sisobola kubeera ku level yakumanya n'abantu bonna
waliyo okubaayo abali eyo nga mundaba ng'okumanya kwammwe ate kuli waggulu nga kusinga okwange, abalala nga kuli wansi nga mbasingako, abalala nga tuli ku levo. Okitegeera? Kati okumanya okwo nti nina bensinga wali abansinga kimpa emirembe, era oli buli lwaba byogera ako kakola. So kati ndowooza tugende tulete ku fear endala. Fear of poverty. Fear of poverty. Fear of poverty ndowooza okutya obwavu. Eyo no mu fears omukaaga zizwasandise nazo yesinga okubeera ey'amaanyi mu nsi. Nti abantu bangi batya obwavu kati, batya obwavu nga tetuliiwo, era bajja kutya obwavu mirembe gyonna egikola ki egirije. Naye okutya obwavu kusinzira ku era kutandikira kuvumirirwa. Okitegeera nti buli woba kuvumirira n'otakola, awo ekidirira obwavu n'okubutya nga bukola ki busembera. Naye ebintu ebisingerera okuleetera okutya obwavu kwe kuba nti tuwongerayo kitwanise procrastination, okusigala nti ekintu kyowagambye nti bannange nga mu Mei nga lumu njagala kutandikawo edduuka nga litunda bizimbisibwa kitwandiisa hardware. Okitegeera? Naye Mei bwatuuka nga lumu gwe n'oyongerayo, kitegeeza nti no osigadde mu bwavu ate ng'okola ki ng'obutiira ddala. So procrastination, okusigala ng'oyongera ekiwandikoze. Bangi muli eyo mugamba nti nze omulimu gwonna gutandika okukola emyaka ena emabega, naye ekyamazima njagala kutandikawo gundi oteero nga ntunda mmere, nga nsapulayinga masomero, nga nsapulayinga bali ku sayitisa abazimba, naye otya buli kaseera oba oyongerayo. Okitegeera? Gyokoma okwongerayo osigalamu eyo gundi y'okutya obwavu. Abalala batambulira mu kuba nti no buli kaseera ayina kye bayita indecision, tasalawo nkole ki, oba ntandike na kulunda nti, oba ntandike na kulunda bumyu, oba ate ngende mu kulima, oba ate nsubule China. Obutasalawo bukujjula n'osigala mu kutya obwavu buli kaseera ne weesibirayo. Okitegeera? So mwembeera ng'otambulamu embeera y'okusigala nga tusalawo n'ogamba bannange oba ndizayininge, oba ate nzira nkolayo omwaka gumu omulala, oba nsooke kuzimba, oba nsooke kutandika bizinensi. Obutasalawo bukwongera okufugira mukola ki, n'osigala ng'era n'obwavu okola ki obutya ddala, era nga mwowugira. Ekirala ndowooza okubeera nga weeraliikiridde. Okweraliikirira oba ojja kireetenga n'ebintu ebirala, okubeera okweraliikirira okwogerako, okweraliikirira okutya okufa, oba okuluzinga ebyolodde byolina. Ebyo byonna bikuleetera ki okusigala nga weekuumidde mu kutya obwavu. Owaayi obadde okimanyi nti okutya obwavu kwe kuleetera abantu okubba? Kituufu nnyo. Okutya obwavu kwe kuleetera abantu okubba. Okutya obwavu kwe kuleetera abantu omulugube. Okutya obwavu kwe kuleetera abantu okwekyusa, okufeera. Kati kankikunnyonnyole nti abantu tebagenda kirabirawo, naye obadde okimanyi nti abasajja ffenna baatutonda nga at the back of our mind, emabega mu bwongo bwaffe tusobola okumanyirawo. Kankikutunulize bweti, omukazi bw'ayita omukazi bw'atambula nga wakabina kanene n'ayita ku basajja nga baliko bye bakola, bonna balina otunulayo. Naye oyinza obabuuza lwaki batunuddeyo, bonna ne batakuwa nsonga eri awo eri definite. Naye usually kibeera mu mutwe, kuba Katonda yatutonda nti ow'ebbeere eddene n'owakabina akanene babeera fertile. Kwegamba mugimu mwangu wakuwakisa ajja kuzaala. Kati ekyo kirina engeri gye kijja nga kiri eri mu mutwe kyekwese. Abakyala bo tebakimanyi lwaki buli lwe beekuba ebifaananyi balagayo kabina, naye babeera bali mu kulaga kye balinawo. Munda eri waliyo kispace ekikalu nga kyagala omubeezi. Obadde okimanyi ekyo nti oli okwekubye omukyala najja ku pate ng'amabeere gonna gali wabweru, mwe mubeera temukitegeera. Eri mu bwongo wabeerayo kispace ekikalu ng'anoonya omubeezi. Ayinza n'okuba alina gw'alina naye nga tali satisfied. Okitegeera? Bwe genda okebere Facebook, lwaki buli muwala olwe ne bw'aba alidde emmere olugikwata bw'ati ng'akyuka bw'ati ng'alaga akabina, ng'alaga akabina, ng'alaga akabina.
waliyo calling mu subconscious mind mugende bino ebintu mbisome waliyo calling mu subconscious mind ng'emugamba noonya omubeezi kino kitereere kati bwe tuveeyo tukomewo ku ssente waliyo calling mu subconscious mind ekugamba nti wabula bw'oba okwataganye ne mugalu Elijah Paul ne mukola ka bizinesi ako ka bizinesi kayinza okuvaamu miliyoni 2 kyokka miliyoni 2 ezo ziyinza obutamala kaakano mugalu Elijah Paul zonna zimugjeeko mu kifo ky'okugabana 10 ku 10 zonna zimugjeeko owona obwavu okakana ng'endagaano ngikyusiza bwegenda otunule enkaayana zonna eziri mu nsi ebintu byonna biri materialistic nali nzimba omusajja najja nga tusimye ekinnya ekigenda okuba ekya septic tank omusajja najja naga nti septic tank yange eyingidde ewuwe nangamba nti septic tank yange eyingidde network omulaba ayagala kulemesa kuyiga naye tukyagenda mu maaso omusajja n'agamba nti septic tank yange eyingidde ewuwe ne mugamba nti septic tank yange okuyingira ewuwe ekyo tetuyinza kirabisa maaso tetuyinza kyogera namboozi bwereeta buleesi kyapa kyo nange ndeeta ekyapa kyange saveeya ajja atulage we tuyita naye nga akantu kwagamba akayingidde ewuwe tewera fuuti enono ye fuuti tewera na fuuti okitegeera naye nga ayagala kugamba tekayingira nawe kaali wange naye nga muli awulira nti tateredde so kyenjagala okulaga nti abantu bonna bwe mubeera nabo mu business fear of poverty yeeyo kawane okutya okukyasinza okuleeta obuzibu mu business nti oli abeera awo n'alowooza ssente ze mugenda okukola tezimala kazitwale bwomu buli lwalaba nga waliwo share omulugube guvaayo omulugube ogwo teguvaayo nti omuntu oyo omulugube omuntu oyo abeera atidde obwavu tunuulira bano be tulina bonna abakola mu gavumenti zaffe olw'okutya obwavu bwe bamukola oluguudo lwa biliyoni 2 adduka ne biliyoni 1.5 aziteeke ku akawunti akola oluguudo lwa miliyoni 5 olw'okuba ati obwavu temuyinza kukitegeera naye abamulwadde psychological aba alina ekizibu so tulekeraawo okutya obwavu osobola okutambula ku peesi yo notambula ku peesi yo nojja nga okola akasenteko obuzibu bwe tulina sente za slow motion awo ngenda kwogerako wali nga twogera mu old age naye njagala okimanye nti okutya kw'obwavu kwe kusazisizaamu abantu agreements ze balina abantu ne baleeta emirugube kyova olaba abantu nze bensinga okukolagana nabo mu bizinesi nsooka kulaba oba mugagga mu mutima omuntu omugagga mu mutima ng'obwavu butasoose butya oyo yakolaganika naye omuntu kasita abeera nga mwavu mu mutima ng'olwedde mwavu mu mutima nga yatidde dda obwavu atta mudiirwa atta yeekyusa n'omugaa nti naye owaaye bino ebigambo byendikoodinze gwe wabyogera nga tukola endagaano eno nti oyo sinze ne mutandika wabula gundi oyo yeeyisawo aba yatidde bwavu obwavu buba bwamwetoolodde nga yabutidde kati afuuse ekizibu abantu bangi era mu kutya obwavu nga bw'okireese nti wakyogerako nemabega wali bifo nti twerabira nti sente si zaffe sente si zizo sente za Bank of Uganda ekyantu bakola sente za Bank of United Arab Emirates sente za Bank of China sente za Bank of England bw'oba oli Bungereza so nze bwe nkitegeera muri sente za Bank of England nga ndi Bungereza kitegeeza te obwavu mbanja kutya bwaki okitegeera tekitegeeza nti njagenda nkola eddiiru tugambe nti tugenda kukola partnership n'omuntu omu mukola business ate kituuka ekiseera ngambe nti leka kanzitwale nzekka sente ne bwoba olina biliyoni era ojja kugiteeka ewuwo gisibire mu nnyumba ojja kumaliza ogizeeyo gireete abantu bakole ki olw'ensonga sente si zizo sente za Bank of England katokozesa England kubanga be bananyini pound namwe mugimenye mu kuzitowa ki mu nsi
So fear of poverty bangi balemeseza okutambula era bagamba nti yeyo fear ekyasinze okubeera amanyi mwezo fears omukaaga okitegeera ekumira abantu nga balina enneeyisa ezirowooza enkyalwokka nekumira abantu nga balina enneeyisa okwerowooza kwekka nti osanga oli omusajja mu kubajja entebe tamanyiyo mulala naye nga teriyo muntu we wakubiri gwayigiriza asobole okubajja entebe zezimu nti newaba avuddewo katolaba kino kyetuliko House of Wealth nejja neega nti Mugalu Elijah Paul naawe oli mugezi jangu oyogereko eri abantu okitegeera abala abantu balaga naye bwe naamusembeza ate n'abeera nga naye aguddewo House of Wealth endala okitegeera nze njagala abantu baggulewo House of Wealth nga ezaabwe endala nnyingi kuba abantu baffe bangi baavu ebyo si byentya okitegeera kubanze manye ebintu ebivaamu ssente ebirala bisukka omutwalo kati toyinza kunsibira okitegeera kyobulaba nze nzigulawo omuntu najja n'ayogera musobole okubeera n'emitima emigagga bw'obeera n'omutima omugagga ojja kusembeza Dennis Tuminaga Kuwait dinar is the highest currency in the world ekyo tewali akiwakana naye olina okumanya nti tezitowa it can't dola yesinga amaanyi kyokka nga ate si yesinga sente Kuwait dinar bwe baba baagala okumanya nti leero ebeera ya sente meka it's tagged on a dollar nesooka weebuuze Kuwait dinar ne pound sterling nsimbi kye yasookawo era sterling ekoze etyo okubeera bwetyo okuva abangereza abo lwe baabaawo ekyo kasitona okiyiga ojja giwa respect kituufu nnyo so mbadde nkyayongerayo nti buli oba ng'otya obwavu kitegeeza ofuuka gwe bayita nansi wa mukange nti bw'obaako ky'otandise oyagala gwobeera okimaliriza gikigwera value chain yogabane oyagala ojja ebintu tugeze mu kyalo Luweero obyerete nakasero obitunde otekewo obivale sente zale mu banka oddeyo byonna olwokuba oti obwavuga nti bw'onoyigiriza abalala bagenda kutwalako sente ng'omalirize nga gweyavuwadde kitegeera so ebyo no byewala olina kutegeera butegeezi nti sente sizizo sente za bank of kati kyemayo muli mwina sente ku account muterese abalamuzi bintu naye bonna woziteeka teziriko nti Bank of Newton eyo banka tetugimanyi niwankubadde azirina teziriko nti Bank of Dennis gwayogedde ku dinaali niwankubadde zirina ziriko ki Bank of Uganda ne mwami Yoweri Kaguta Museveni teriyo lupapula lwali lufulumye nga luliko nti Bank of Yoweri okitegeera so sente sizaffe sente za banka so bw'oba otya obwavu sooka olowooza sente sizizo ojja zikola ziwere kituufu naye zisigaza ki tezikwerera kutya bwavu naye nga jjukira nenneeyisa ezikujja mu bwavu weeri kasita oba ng'olina obwagazi kasita omanya nti komera lyo obwavu lyokomera naye okutoloka layisi oditolokamu ekyo kyo ki layisi nekera tolina kutya obwavu olw'ensonga gwoba tozirina osobola okuba nga luwe bituddemu sente oba nga bibyo oba nga si bibyo nga byaganda zo omwami ono bwe yali agenda Bungereza njukira ku story yagamba nti yali yeetaaga almost $250 billion eza sente za Uganda ogenda Bungereza okusoma naye nga sente za abangi byali mu kampani gye yali akozesa okuwola zaali zitudde mu abo n'anoonya omwami omu ng'alina ekyapa n'amugamba nti tukozese ekyapa kino nfune sente mu banka emu nsobole okugenda Bungereza asome kati kageza kukiteekawo nti mwobwo budde yali mwavu okusomera Obungereza nga teyazirina naye yatunula ebbali n'alaba biki ebituddemu sente ngezako kiri eti ngwendiriza okubogoga nti banaye nti obwavu naye nga ali ebituddemu sente tiyatunula naga omwami gwe yali yawola sente ze nga ziremereddwa okudda yamugaa tukwate bukwasa ekyapa kino tukiteeke mu banka mpe sente ngende Bungereza okusoma gundi masters gyayina mu information security so okutya obwavu kyo kigenda kubeerawo ebbanga lyonna naye olina kutunula otya sooka otegere nti sente sizizo ne bw'onozikola nga zikola sente sizizo sente za Bank of ki sente za Bank of Uganda sente za Bank of the Arab Emirates sente za Bank of Oman okitegeera so bwekyo tulina okutambula nga tulwanyisa okutya obwavu then olenza okubuuza nkoze ntya okuva mu kutya obwavu ekisookera ddala information seeking okwebuuza by the way bwe weebuuza nvudde ntya mu kutya obwavu bye byaleesa House of Wealth kyekyatuleesa tukubuulire okuggwamu okutya
okutya kwonna naddala ddala okukyuka obwavu kwatagana nnyo ne House of Wealth. Tukulaze Mugalu abadde akugamba sikiwa oba omutegedde bulungi. Mugalu agambye sente za Bank of Uganda, sente za Bank of England, sente zaawa. Kyabadde ayagala okutegeeza nti sente gye ziri. Kyabadde ayagala okutegeeza kuba gwe tetulina kuuma, nze naawe tetulina kuuma, naye bank already yakuba sente newandiikako legal tender for Bank of Uganda. Yazikola dda. Bank of Uganda yakola dda biliyoni nga 8. Sente gye ziri. Kati bwe tumala okugamba nti sente gye ziri, bakasitoma gye bali. Obadde okimanyi nti Uganda buli mwaka etuwaayo abaana akakadde kamu. Abaana abo abantu be bazadde akakadde akalamba buli mwaka balya ki, bambala ki, banywa ki, bagenda somerawa, ani anaabatambuza? Sente gye ziri, banka yazikoze dda. Kyetugamba saagala otebwavu siina sente. Sente gye ziri mu mabanka, sente gye ziri mu bantu, sente gye ziri mu bintu. Okitegeera? Kati omuntu yenna atya obwavu ye options ze ziba zikendedde. Okitegeera? Kubanze tokulaba Mugalu nze nkwagadde nnyo okuleeta wano nti tulaze abantu nti possibility weeziri. Okitegeera? Eyo story gy'oyogeddeko eyange ey'okugenda e Bungereza najagala nnyo, era naawe story eyo tujja kujja wano tutandike okubanga abantu tuzibalaga bakimanye nti okukolera House of Wealth omuntu abeera ali practical, tewali kye tutatuukamu. Baali bamaze okunziba miliyoni ezisukka mu 45. Nandibadde ngamba tewaliiwo sente kanneetuge, naye natunuulira ekyapa nga kituddemu sente. Ekyapa nze nga nkirabamu omusimbi mungi, natunuulira okusoma nga nkyakulabamu sente nnyingi, nti newakubadde okusoma okwo kwali kwetaaga obukadde nga 2 nga sibulina. Nali ate bwe ntunuulira ekyapa kino nsobola okukirabamu sente, era nayita nnyini kyo ne mugamba waaye nkubanja nti kino ekyapa nze kankitwale mu banka bampe sente neesasule zino zenkubanja. Okitegeera nti obugagga oyita nabwo. Kyobulaba ffe kati nganze Newton Buteeraba, era kyenjagala ne muganda we Mugalu Elijah Paul, naawe kennyini alaba House of Wealth, kyenjagala okimanye oli bwakubba n'osooka okizuula nti tabbye bwongo obwo, kwatiriramu awo nteekemu ku mazzi. Lowooza owulidde kasooli akubba n'atatwala birowoozo byo kitwandiyise mindset oba abatannatwalayo siringi 100 n'eki. Oli bwakubba nti twakoze nandyaza amaanya, twakoze ddiiru neyeekyusa, n'okizuula ng'obwongo bwokyayita nabwo mu kasikaaluko. Abatannatwala sente, abaatutte sente naye abatannatwala bugagga, oba osigadde nabo. So kyetwagala tubagambe, tetwagala mutebwavu, mutandika okuteekawo enneeyisa eyavuwaza, kuba buli lwokyusa endagaano gye twakola nga nze nkuta n'abantu bo nga bakuta, buli lwoleeta omulugube mu bizinesi ng'abantu bakuta, buli lwolaga amaddu ng'abantu bakuta. Oba oleese enneeyisa ezigoba bakasitoma, ezigoba ba business partner, oba okendeezezza emikisa gy'okugaggawala. So twejjemu okutya obwavu, tukimanye 1 sente gye ziri, 2 obwongo bwe bubeera wano, tandika okulaba buli option nga bugagga, buli option nga bugagga. Gw'obadde okimanyi nti eno podcast tugikola wano teri free, naye eno podcast nze nsobola okugitunda netufuna sponsor. Ate sponsor bw'anajja anaatuwa mmeka? Nze nja mugamba munna, nze ebigambo byempa bya sente, nze njagala $2 zange 2,000 buli wiiki. Okitegeera? Kwegamba I have created something out of nothing. Gwe mwemugamba ga omusajja yazze yatubulidde yakoze atya, but I can sell it nekinviiramu omusimbi. So Mugalu kyakugamba kituufu. Fear of poverty etiibwa nnyo, neffe nga House of Wealth tulaba tusobola okwogerako gy'oli n'ovaamu okutya obwavu, n'ovaamu ziri enneeyisa. Waliwo agamba ano nti a person can become
person can become rich if he accepts the truth, the way how wealth is gained, how faith grow. Mutuufu nnyo. So tusobola okugenda ku fear esembayo ng'obudde tebunnatuziibako. Fear of old age. Fear of old age. Abantu bangi balina okutya okukaddiwa. Oba okutya obukadde. Kaakano we natunuulidde fear old age mu ngalo nze nsanyusaako ekintu kimu. Fear old age eringa bula fears endala zonna nga bula fear ya criticism. Kkiriza obagaana abantu balina okwogera ye criticism. Era kkiriza obagaana tulina okukaddiwa. Kasoozaalibwa. Ebintu bibiri byokka, kuzaalibwa paka kufa. Okitegeera? Ate the only thing we are all doing on planet Earth is growing. Fenna kye tuli mu kukola. Embwa igwandaba nange kye tuli mu kukola ku macanga tewali ayosa kukula. Okuva w'oluzaalidde. Okuva kasita bageza ne bakuleeta ku nsi pa. Era olugero nti omwana kati bakazadde ikawo ekisibiri kavuddeyo ka premature ka myezi 7. Okitegeera? So growing is the only constant. Ne bw'onookola otya kasooba ng'okyali mulamu, kasoobera nga wazaalibwa, tukula tukaddiwa. Kati obuzibu okukula ng'okaddiwa kirina ekintu kye okutya okukaddiwa kuleeta abantu mu mbeera y'obwavu. Mbuuza nti butya? Tutandika okusalawo bubi, tutandika okusalawo mu kupapirira. Abantu bangi mu Uganda buli lwagenda n'aziika omuntu ow'emyaka 55, life expectancy yaffe nno ndowooza eri 48. Kati abantu ab'emyaka 3 batandika okutya nti bannange mpezeza emyaka 45 sinazimba, sina mbuzaayo 3, mpezeza 5 nfa. Okutya okukaddiwa kukufuusinga okusalawo obubi n'okolera mu kupapa. Ffenna tukimanyi nti buli kyokolera mu kupapa tekiwangaala. Eyandibadde agamba nti kati mpezeza emyaka gyange 5 kannime kalitunsi, olaba kalitunsi nga emiti gigenda kukulira mu myaka 8 noga asimbyemu kasooli myezi egi yasinga. Ekyo kiva mu kutya kukaddiwa. Okitegeera kyekugamba? Njagala olekerawo okutya okukaddiwa. Nze nabagamba am 35 years old, naye toyinza kukeera nkya n'ontiisa nti ngenda kukaddiwa, kuba nkimanyi nze nkyali ku nsi emyaka emirala 5 gyange mwegi 5. Era kasita olaba Mukama nga nzi ampise, bino Mukama byatera okutuyita. Kasita olaba Mukama nga ampise nga sinaweza myaka gyange 85 ku 9, ajja bankotogedde kuba nkyalina pulaani zange paka ku 85 9. Njagala obeere mweyo embeera. Okitegeera? Ng'olaba okyalina ne bw'obeera 50 years old, okyalina emyaka emirala 4, so totya bukadde. Naye ekiyinza okuyamba okweggyamu okutya kw'obukadde kutegeka buvubuka bwo. Obukadde babutegekera mu buvubuka. Nasomye akantu akasinza okumpa amagezi, ndowooza nakasomye eggulo, nti abavubuka temumanyi what they call to enjoy your youth, and also you cannot differentiate between enjoying your youth and disrupting your old age. Abavubuka temukimanyi. Ffe tulowooza nti bw'obeera omuvubuka olina okwegatta na buli omu paka lwe baggwayo.
bwe tubeera abavubuka olina okubeera ng'okola buli fujjo nti that's what they call enjoying your youth. Mpa sisha oyo mwenye mpa kunjaga ye mbeera nti omuvubuka nga sikozeeko 3 saamu, mbeera nti omuvubuka nga sikozeeyo 5 saamu. Mulenzi omu abawala bana kitandaki okitegeera ogenda kufuna ki chronic disease obeere nakyo paka mu bukadde. So njagala obeere nga buli lw'obeera otambula weebuuza ndi bukuwoomerwa buvubuka oba nyonoona bukadde, oleme kubusaanyaawo. Kasita obeera nga weetegese mu buvubuka obukadde bugenda okunyuma. Nze okimanyi obukadde bugenda okunyumira buli lwengenda eyo nendaba ku miti gyensimbye nenyeenya omutwe. Omanyi eka ze naakasimbawo kati eka ze nnina nga Ssekinoomu ne eka ze nnina ne Muzeeyi ne eka ze nnina n'abantu benneegasse nabo ebibiina bye nnina investment club. Buli lwengenda bwinti nendaba emiti egyo nenga obukadde bugenda okutunyumira. Nze bugenda okunyumira kubalaba omulimu gwendimu gwakwogera ku sente zikula bukuzi nga bwe zeetoolako katono ne ziddamu ne zikula. Kitegeeza we naawereza emyaka 8 nja kujjanga buzi wano ngambe Newton Buteraba House of Weres ku sente ng'ate zaawera okitegeera nga ndi mu kunyumirwa obukadde butegeke. Kati weebuuze teeka sente mu bintu ebitasaanawo. Muli mu kugula amamotoka mapya, ogamba bateeke sente mu bintu ebizikomyawo nga sente nga tezikuze. Muli mu kugula amamotoka mapya, mugula amasimu amapya mugamala mu maduuka ebiri trending ne mwerabira nti wali kagenda zingako buli kipya nga kikadde. Teebereza kankulage buli omanyi buli kadde mbalaga ekizampo nga bwakyaleeta ekizampo okutya okukaddiwa okujjako nga toliiwo naye bw'oba wooli ko ogenda kubeerawo naye okwewala ate kukusinga okubawo. Kati nze olaba siyinza keera kumanya endowooza ku kukaddiwa kubanga kati ndi mukolerera byonna bigenda okutuuka wo nti nkaddiye oba ntuuse ku myaka emeka ng'akantu nakalabye dda ngenda neewa myaka 5 sibulowoozaako. Naye jjukira buli olowooza ku kutya okukaddiwa kugenda kuwa okusalawo bubi ate n'okufiirwa essuubi kitwandiise losing hope mu bintu byotandikanoga. Kati ekyokulabirako payini gwe muti ogumu gusinga okulwawo okukula n'okuvaako ebibala. Naye buli lwoba ng'otya okukaddiwa tosobola gamba leka nze nzimbe payini bwe nfiira ku myaka 47. Nze okubeera gundi bwayita Saturday plans nti gwe pulaningira weekend yokka olw'ensonga otya okolaki otya okukaddiwa. Mu kutya okukaddiwa ogambye muvaamu okuba nti nno oluzinga essuubi ne muvaamu okuba nti nno otandika okuzimba obuntu nga butono bwokka nga bwakubeerawo mwezi ekinene niyo bwe kaba kawangadde mwaka. Okitegeera kizibu okuzimba ekintu kitambule kibeere emyaka 10-15 olw'ensonga kokolaki ekomyeyo. Network eyagala kutuzannya kazannyo naye tukyagezaako. Nina kyembadde njagala okubalaga, njagala otunulire kyengenda okukulaga kati. Eyo screen eyo screen ndowooza ya Samsung. Eyo flat screen senga ogiraba bulungi flat screen eno n'okwenyoola yeenyoola. Flat screen eno njagala nagibalagako lumu nagissa mu museum yange naye njagala balaga omwaka gwe yakolebwa. Ogulabye omwaka September 24. Eyo ye flat screen. Flat screen eyo ya September 24. September 24 genda okebere eyo flat screen yasooka mu Makerere University.
Yemyaka kati 15. Eyo flat screen yasooka Makerere University. Nagiina mu rumu yange. Nze nasooka okubeera ne flat screen. Nsobola n'okwenyoola mu rumu yange. University. Ya costinga ssente nnyingi. Naye kati bwe njitunuulira ebiro bino ne ntunuulira ne flat screen eziriwo. Eno ate yo kati tekyakiika. Okitegeera kye nkugamba. Of course wali ku university kuba kati awo nali mu second year okubeera ne flat screen amasape gaali mangi. So abavubuka abaliwo kati kasitogeza n'oteeka concentration mu masape okubeera ne room eyakabi. Room yerimu leather sofa, screen 80 inches, kulaba n'omupiira just 80 inches, kapeti kyoya, buli kimunga kya mutawaana ng'obulamu bwo bwonna bwonna obuconcentrating. Aha, nonoonye ennyumba ng'erina kubeera mu neighborhood ey'abagagga. Mu myaka gye egy'obuvubuka, you are not enjoying your youth, you're disrupting the old age. Okitegeera nti old age ejja etambulira ku time, ettaka litambulira ku time. Bagenda kutuuka okugamba nti akataka akaali ak'emiliyoni 3 kati ka miliyoni 2. Bwe nali nakava campus twagenda eyo esaidi z'enajjeera eyo ne tugenda okupangisaayo nga bisiko. Ne tugamba nigo omusajja yakava campus ani gw'otwala mu nsiko eyo. Naalya yali nsiko mu 26, naalya nsiko kiwaatula ensiko najjeera, ate yo najjeera nga kibira ng'ebiseera ebyo ndowooza 5 ku 100 era yali yakakadde kamu. My friend, ebiro bino 5 ku 100 ya bukadde 7. 15 years later bukadde 7. Kati mu myaka gino osobola okukwata miliyoni zo 5, actually miliyoni zo 8 n'ozigendamu ku holiday Dubai. Fly Emirates nezikwata, hotel tugambe wali ku Burj Khalifa nezikwata. Miliyoni 8 nezitagulamu kataka gayaza. Muganda wange obukadde bugenda okusinduukiriza emmeeme. So njagala okimanye nti tubaagala nnyo. Obadde okyalina kyobagamba ku fear ya old age? Fear old age era nga badakiyetinga nti etandika na kukola ki kugikolerera mu buvubuka. Obuvubuka bwani badde ku myaka emeka? Twandikaye nti kale okutandika ku myaka 18 mpaka ku 35 nga mukulu wange gyaliko nti awo wali omuzannyo omutuufu ng'okola ssente ozikuza n'ozisigaza. Naye bw'oba yagala otuuke mu bukadde bwo nga tobutya, tunuulya ebintu bino wamanga nze njiyita minzaani. Mu nsi tulina minzaani ziri 2, kaabe Bill Gates, kaabe Mark Zuckerberg, kaabe Mayuni, kaabe aliko Dangote Omufirika. Tulina minzaani etwala ssente nga tezikomawo, ntuba n'eminzaani etwala ssente nga zikomawo. Kasita okkiriza ejjinja eriko minzaani etwala ssente nga tezikomawo ne zisowa okusinga etwala ssente nga zikomawo wakati w'emyaka 18-35, eyo minzaani neebanga etwala ssente nga tezikomawo yezitowa okusinga eno etwala ssente nga zikomawo. Sseruganda obukadde oba olina kubutya kubanga teriyo obukadde bumenya ng'obukadde nga tebuliimu ssente. Nga bwe yagamba kankiddemu nti the only true freedom is financial freedom. Omukadde nga yeetegekera ebintu bye nga bwagaye nti obeera ku Dubai ogenda families netulako kati ye ku myaka 7 ne bwaga nti atulako eri Singapore Airlines emutwala muni kitaba na limit olw'ensonga ye obuvubuka bwe tiyakola ki tiyali mu masapi yali ategeka. Minzaani eyo kasee kulema okubalansinga gwe noobanga ezifuluma zennyingi okusinga ezikomawo ng'ate zikuze. Minzaani gwe noobanga yaka otwala butwazi muyaka kolido ogenda Zanzibar bw'otuula ku business class yo wagifuula ya bulijjo. Yes, bo bajja zikwata bo tebalina buzibu olw'ensonga yagiyiya yakuza ssente ze. Kitegeera? So lwanyisa minzaani etwala ssente nga zikomawo ezitowe okusinga etwala ssente nga tezikomawo togenda kutya bukadde. Yeba ne teri muntu atya bukadde ng'alina ssente. Ate otya because bw'oba olina ssente zongo obukadde ogenda butya lwaki eddwaliro lyagala ogendamu ligenda mutoba na limiti. Bweba mmotoka ng'efulumye sogigula
bwebanga gyogula ebintu nakaseera ekyokulabirako osobola bigulayo okitegeera obukadde ogenda buti olw'ensonga minzaani ya ssente ewewuka ejjinja kuliko kakwota naye bw'oba olinako mayinja ga kiro zokka tosobola kutya bukadde ojja gamba obujja bujje okitegeera kijje kati ekyo kyentera bagamba nti bwe weetereza mu mbeerayo nobeera ne savings nobeera ne investments nobeera nga gwe toyina bbanja financial independence ne bw'obeerawo ku myaka 10 okitegeera ne bw'obeerawo ku myaka 10 toyinza kutya bwe bagamba oli omukyala ya may she rest in peace omukyala gwayita Anne Potts eya receiving ebungereza yaweza emyaka 85 nga bwasanga muti omutima tegukyassa nga bassaamu peseta akuuma kali akabuzi okusanga gwebase kati ye abeera lake nti ensi gyalimu ekimukolera naye zino ensi zetulimu nga zi Uganda zaani health sector yaffe si yakabi nnyo nti bajja kubeera n'ebyo ebintu naye kyandibadde nti bw'okaddiwa ne bagamba nti mwami muzeeyi buteraba wangi tukebedde omutima gwo nga gunafuwamu ngamba bugambi peseta eriwa nti eri Bungereza kale tiketi yino biki nga bantwala nga basa bwe baga nti sikyasobola tambula nga bapakiramu ebyuma mu magulu nga ntambula abazzukulu bange bonna balina okujja ewajja gy'oli ow'olugezigezi bazzukulu be balina okujja ewajja gye ow'olugezigezi si bwe batyo bebakola anandabisa obukadde bugenda kunnyumira myaka 8 by the way obadde okimanyi nti Japan mu mboozi y'abakulu ow'e85 yakusigala ku luggi okwerokaminga abayingidde takiika mu meeting mulimu ba 9, 95, 102, ne batuula era ow'e85 aba muto nga mwokinawa okitegeera mwokinawa abantu bira n'okundagulu bali myaka 10 Rita namwanjako ka pacemaker awo tugenda bugulu obwo ng'akafa bampa kalala kuba sentaddewo okitegeera sente nzitaddewo nino waliwo obutaka bwendi mu kugula kati nga ng'ambe eyo insurance yange lwendikira ne banga nti basi simanyi bansanzeemu biki ng'amba akakayumba n'akakayumba obwo buveewo nze muntwala eyindi ebintu ebyo sibyagala biwulira obeere nga weesetinze the fear of old age tukugambye tukola etya fear of old age etuleetera okubeera nga tupapirira mu kusalawo ne mu kukola ebintu ate nga ssente zo zijja kasoobo so tukozese nnyo obuvubuka bwaffe mu kwetegekera essaawa z'okusomasoma omale mwenna mukimanyi nti okusoma kuzibu ng'ozadde abaana okitegeera so ng'abaana tebannajja soma omale ng'omwana akyali omusomo omale sakitati bwe binajja bitandika okusika toyinza kubanga onoonya fiizi z'abaana kaakano tebali mu kuddamu ng'ate naawe onoonya zizo nti naawe okola upgrade awo obeera weekubye ejje so kozesa obudde buno obw'ekivubuka okutereeza ne bw'oba owezezza emyaka 5 totya bukadde okyaliwo mwebale nnyo okutuwuliriza tuyinza okwogera ku ssente paka enkya paka luli naye mwe musinga musharinga vidiyo ya House of Wealth abantu abalala babeere nga baganyulwa abantu abalala babeere nga bayiga kyekitwagaza twandibadde tuli abamipiira ffe bulaba twagala emipiira okitegeera twandibadde tulina ba girlfriend baffe nga tuli mu kutegeka twandibadde tukola ebintu ebirala nkuyanga ate nammwe mwandibadde mukola ebintu bingi nnyo elsewhere ne musazeewo muyimirire naffe mu kibiina mubeere nga musoma tojjanga okusharinga vidiyo yaffe mpozi nga amaliriza waliwo gurupu empya gye tugenda okutandikawo ey'abambassadors nayo buli ambassador nze kenyini nzija muyimbokisiza abamu mbadde sinajja olw'ensonga bwe navudde Dabi akawunti yange nade nkozesa nagiuzize eyamugalu Elijah Paul kati nagudde empya ya mugalu Paul naye ngenda gataka Elijah osobola okubanga adangoberera ategeera bulungi nnyo kyengeza okugamba nti twagala bambassador nga osobola okusharinga podcast eno mu groups eziwera wakati wa 5 ne ku 10 message esobola okutambula eri bannayuganda okutuuka ku kiri ekigendererwa kyaffe nti eddembe mu byenfuna kyetwandisa a financial free Uganda ogituukako
gw'olina omulimu munene gw'okuzannya era nkwebaza ebbanga lyonna ate nekira nti data gw'okozesa okulaba podcast ate gwoba okozesa okusharinga video takyuka teweetaaga data wanjawulo okusharinga oyo yennyini gw'oli mu kulabirako kati otapinga buli kagambo share n'osharinga bano ne balaba naawe obwannakyewo oba obukoleddeko awo ng'osharinze video ng'eno olw'ensonga eŋŋoma y'okukola ssente zikuza n'ozisigaza teri agikuba ano mu region sijja nagamba Uganda kaŋŋambe region eno ya Eastern Central Africa teri agikuba nga poloti 58 so Sseruganda gw'omulimu gw'oyinza okutukolerayo oba okukolera muna Uganda ali eyo yonna gy'ali okumusharingira ka video akakole ki alabeko ayige nga tasasudde ki nga tasasudde sente okujjako okugula buguzi ki data gw'omulimu tulina okukola so amanya nagaye nakyusa page yange eri Mugalu Paul kati empya so bwenja mu inbox yo oba osobola okujja mu yange nemba nga nkola kitugenda kugata mu group eyo tugenda okuliyetingawo eya 219 bambassadors nenga mainly twagala ng'oli mu group 5 banyi mulina mu group 6 abala muli mu 2 so kati golede woyitako nadda so twagala akatu wa 5 ku 10 obe ng'okisobola okusharinga buli tulaba buli podcast bejja maaso go ng'ogikasuka teriyo bwode bwogenda kulwa teriyo sale ejja kukolebwa ne wakizola nti n'omuntu yasharinze video house of ref kati lubyamirira yamulumye osigala nga gwe Izira osigala nga gwe Kakozadde osigala nga gwe Ujja Kisiujama osigala nga gwe Mbabazi Angira tulina kyogenda kukola kyakufiirwako kasita oba ng'osharize video eno so webale nnyo Paul next week next Saturday ku saa 10 tujja kumaliriza ne fear tujja kuleeta fear ya ill health tuleete fear y'okufa tuleete ne fear ya losing a loved one tujja kukwata ku ezo fear 3 tukulage engeri gye ziyinza nazo okubeera nga bw'oba ozisembeza ziyinza okukulemesa okugaggawala Newton Buteraba House of Wealth ne muganda wange ne Mugalu Paul Elijah House of Wealth ne Mugalu Elijah Paul wa House of Wealth tujja kuba tukomawo next Saturday mwongere okuleeta abantu kati 2019 ekintu olala ndowooza engeri gye tukikolamu tutandise okikola double tuleeta double trouble mu sharing video mwebale kutulaba mukama bankumire bye bye